Obufumo obuneeyagaza ojja kubeeramu obugumiikiriza, obutasiba busungu, okusonyiwagana n'okwerabira ebyo munno byakukoze. Eyali omusumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Bishop Mathias Ssekamaanya akalatidde abantu okwettanira obufumbo obutukuvu nga kino kyakuyamba okuweesa obufumbo ekitiibwa nga bino abyogeredde mu kitambiro kya mmisa kyakulembeddemu okukuza olunaku lwa parish ya St. Bali ku Ddembe Kisoga ekiri mu disitulikiti y'e Mukono nga ku mukolo guno agattiddeko n'emigogo gy'abagole egiwerera ddala 16. Katanda mwagalane mujjumire obufumbo obutukuvu. Bishop Ssekamaanya asabye abafumbo okwongera okwagalana ennyo ssaako n'okuwaŋŋana ekitiibwa nga tebeerabidde kusonyiwagana ebbanga lyonna. Obufumo obuneeyagaza ojja kubeeramu obugumiikiriza, obutasiba busungu, okusonyiwagana n'okwerabira ebyo munno byakukoze. Ye Richard Rukyamzi nga Ssaabakristu wa parish ya St. Bali ku Ddembe asomedde Bishop emirimu egikolebwa mu parish eno egy'enjawulo kw'ossa n'ebirungi ebituukiddwako. Ye omubaka w'ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Fred Kayondo yeebazza Bishop Ssekamaanya olw'emirimu emirungi gy'akoledde parish n'ekereziya okutwaliza awamu n'asuubiza mu maaso ge nti si waakulekerera mirimu gy'ekereziya. Kkiriza enkwebaze okuliseeyo lwe twali ekkoome. Twasaabala amayengo g'ekkoome mukadde wange nzikiriza okuliseeyo kulikayo kulikirayo ddala era n'enkwebaza omulimu gwakola omulungi ekkoome. Era nange nkusuubiza Bishop nti ekereziya y'ekkoome tugikutteko natwala abaka ba Parliament nentwala Prime Minister ne bazimba ekereziya era nsuubira nti lw'onoddayo nga tumaze n'okugisereka. Eyo nga tuvuddeyo ye Ssaabadinkoni w'Obusaabadinkoni bw'e Busimbi nga busangibwa mu bulabirizi bw'Emityana Venerable Frederick Kironde alaze obwennyamivu olw'engeri abafumbo gye bakozesaamu obubi emitimbagano ekiviiriddeko amaka mangi okusasika. Ensonga y'emitimbagano yonoonya obufumbo mu ngeri nnyingi. Engeri esooka y'abantu abamu mutamanya essimu ngibeerako ddi era nkomadde gibeerako. Osanga omuntu nga munne yeebase wabula ye obudde bwonna ali ku mutimbagano atakula anoonyereza. Olwekyo emitimbagano gyonoonye nnyo abantu bagikozesezza bubi. Venerable Frederick Katende okwogera bino asinzidde mu Busaabadinkoni bw'e Busimbi bw'abadde bajaguza olunaku lw'abaami abafumbo olumanyiddwa nga St. Peter's Day nga luno lukuzibwa abaami abafumbo abeegattira mu kibiina ekya Fathers Union mu kkanisa ya Uganda. Obufumbo bw'ennimu bwe bw'omusajja oyo asinga okuba omulungi mu nsi eno yonna. Silivia Nangunzi Kakumba. Naye weebyuma aluddewo. Kale taata Venerable Kironde era alaze obutali bumativu olw'engeri abafumbo gye bateesigangana ensangi zino nga n'abamu bakweka bannaabwe amasimu ne battuka n'okugateeka mu pattern ne password. Tewandibaddewo nsonga lwaki omufumbo omu yandikwese munne essimu oba password ye. Eri abafumbo abasesa omufumbo ng'omusanga essimu ye erimu password okugiggulawo kitegeeza nti tayagala munne agigendeko buli w'ayagalidde. Okuggulawo essimu okukuba amasimu omala kuteeka mu password. Okugenda mu galale era omala kufuna password. Okugendera mu internet omala kufuna kugamba essimu n'ebeera mu password za mirundi nga 25. Abamu bavumiridde ettamiiro erikudde ejjembe mu baami kw'ossa n'ebikolwa ebirala ebiviiriddeko obutabanguko mu maka ne basaba abafumbo bannaabwe okusennyesira kugunjula abaana baabwe. Ekizibu ekimu kye tulina mu maka ate nga kikulu nnyo gwe mwenge. Abaami abasinga obungi basusizza nnyo okunywa omwenge. Bwe tunywa nnyo omwenge kituleeta obuzitya. Ekisookera ddala kireeta obutabanguko mu maka kubanga buli odda ng'otamidde ebiseera ebisinga mba mwagala kulwana kuyomba. Ekyokubiri bw'ojja ng'otamidde n'abaana tebafuna mirembe. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.